Zikaleero Ssaabasajja Kabaka asitudde n'agendako mitala w'amayanja ng'ensonga emututte kwe kulaba nti abasawo be bamwekebejja nga bwe mbadde mbabuulira emabegako awo kuno Ssaabasajja alinako abasawo be abakolagana n'abasawo ab'ebweru, naye mu nsonga z'obujjanjabi waliwo obwetaavu okulaba nti abaakuno engeri gye batambuzaamu obujjanjabi ekwatagana n'ab'ebweru, oba nga bw'ogamba nti omusawo nga bw'abajjanjaba omulwadde nti bonna bakiraba bumu, bali bumu mu bujjanjabi buno obumuweebwa. Ayongera okubeera obulungi era nsuubira Obuganda bubadde bumulaba mu ngeri entongole, mwamulabako ng'atuwuubira emisinde egy'amazaalibwa, naye era mubadde Buganda mubulaba oluusi n'oluusi, naye nga abasawo baatuwa ebiragiro tuleme kumukozesa mirimu okutuusa ng'atuusiza ekiseera mwayinza okuddira mu mirimo gye nga bwe girina okutambula nga bumwatiranga okugiraba, era kye tukyaliko kubanga tusoosowaza bulamu bwe. Bw'abeera ng'ateredde bulungi emirimu ajja kukola mingi, n'olwekyo na kino kikulu okugenda okuddayo mu basawo be bamwekebejje, balabe nga lipooti ezawano awaka n'ez'ebweru zikwatagana bulungi, ne Kalonda yenna agendera ku bulamu bwe. Kale njagala okutegeeza Obuganda ku nsonga eyo n'okubugumya nti obulamu bwa Ssaabasajja busoosowazibwa, nze bwensoosowaza mu mirimu gyonna gye nkola, era abasawo baalina be basinga obulungi oba kuno oba ebweru. N'olwekyo nga bwe yatutuusaako obubaka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 7 egy'ekitiibwa, yatwebaza olw'okumusabira, n'atusaba twongere okumusabira, ate neyeebaza n'abasawo kubanga batukoze bulungi okutuusa kaakati. This evening, Ssaabasajja Kabaka has flown out of the country to go for a routine check-up. It is advisable for everyone to get routine checkups for our health. But as you know, when he was afflicted some time back, he had to fly out to ensure that he gets medical attention. He is making steady recovery. He's on the mend. But then the medical teams here work with medical teams abroad. And the teams abroad and the teams here must ensure that they're on the same page regarding the recovery program that they are using to ensure that he recovers his good health. So he's flown out to routine health check and to generally examine him and how he's making progress, and he will be back shortly. I would like to assure the people in Buganda and other Ugandans that the Kabaka's health is in the best hands with the best medical teams here and abroad. And for us in the kingdom, his health is our priority. So there is no cause for anxiety. He will be back soon. But we felt that we should let you know that he's traveled out of the country for that reason, and he'll be back soon. Thank you very much. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka owa Eid Adhuha eya 2025. Tukulisa bannaffe Abayisiraamu okutuuka ku lunaku olw'ekitiibwa ennyo olwa Eid Adhuha olw'omwaka 2025. Mu kusala okunaakolebwa okukuza olunaku luno, tusaba abayimaamu ne bamasheek okukuutira abantu baffe ensonga zino wammanga. Esooka,
obutakoowa kuwonga bwakabaka bwaffe ne Uganda yonna mu mikono gya Allah atuyise mu mbeera zonna ezinyigiriza era eziremesa abantu baffe okweyagalira mu nsi yaabwe. Eyokubiri, newankubadde tukuuma emirembe naye waliwo okunyigirizibwa kungi okukolebwa mu bugenderevu okunafuya ebyo bye tukkiririzaamu era bye tumanyi nga bya muwendo eri obwakabaka ne Uganda yonna. Kyokka tuleme kusirika busirisi naye buli we tufunira omwagaanya tubyogereko. Ensonga eyokusatu, mukubirize nnyo abantu obutayogera nsonga yonna nga tebamaze kwefumiitiriza mu biyinza okuva mu nsonga ezo, wamu n'okutukkiriza obweyamo obuva ku bigambo ebyogeddwa. Obwakabaka bwagala emirembe era bujja kukola n'oyo yenna ayagaliza obwakabaka ne Uganda emirembe. Tubakubiriza obutava ku mulamwa kubanga mpaawo kitakya. Tubaagaliza olunaku olw'emirembe n'essanyu. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Awangale nnyo ayisa busajja Kabaka. Abakamera n'obugundibwa